Yes, yonna gy'osinza okuba nga otulaba nkubuzaako olunaku olwaleero. Atubagala nnyo abaganda baffe ebitundu ebinaanyi musinza okuba ebyenjawulo. Hands Pro Live ge mannya gange atulinde Martha Mukisa atasaaga. Buuza kwa tulaba Martha Mukisa tutandikirewo. Mbalamusizaako abatulaba amanya nze Martha Mukisa saaga. Tuyina show basically mu myezi egijja mu maaso awo. Kino kitegeeza ki eri brand ya Martha Mukisa era embavu zino wazijjewa Martha Mukisa. Bannaye olunaku olukulu nnyo gye ndi era ndi musanyufu nnyo okulaba nti we are going to do our show on the 12th of May ku Freedom City. Sisaga live in concert, Martha Mukisa live in concert. So mwena abali mu kutulaba right now njagala okubayita ku lunaku olwo mujje kuba tugenda mu kusanyuka kudigida kukeesa budde na kujaganya na butasaaga. So mbayita olunaku olwo mujje. Yes, abalowooza nti Martha Mukisa brand ebadde ekyali because biyitingana ondosimanyi ndoozi obiraba bagamba Martha Mukisa brand ekyali nnyo okubanga akola concert enene bweti. Oyinza kuba bugambo ki? Anti buli omu n'endowooza ye. Yes, buli omu alina endowooza ye naye era ne baleera n'ezo endowooza nze ndi sure era be bamu abagenda okukola ki okujja. So olunaku olwo mujje brand tugyongereko naffe bagambe kati tufuukidde dda abantu abakoze eki abakuze kubanga totidde nti abantu bayinza obutajja. Abantu bajja kujja nze mbalinamu obwesige nsanyuse nnyo ate baali nabo bakyesunga. So on that day on the 12th of May nga 12 May nze mbesunze mujje mu bungi. Olwaleero tulina kozi gye tuliko anga brand ennene nga omimbi ow'amaanyi mu ggwanga Martha Mukisa kiki oyinza okwogera ku nteekateeka eziriwo olwaleero wano we tukusanze? Kozi yo wagitegedde? Tulina bye tulwanyisa Martha Mukisa. Abantu bannyonnyole. Wagitegedde? Kuba mumanyi okujja mu kozi naye nga tewagitegedde. Kozi eri ki? Sooka ogigamba abantu. Lwaki omujimbuuza nga gwe nannyini kugimanyi? Ekibuuzo tokyebalama naye Martha Mukisa. Do you know the cause? Yeah. What's that cause? Nze genda kwongera nambulule. So today, because the tuliko to stigma against HIV, AIDS, mwena mukimanyi nti obulwadde buno butulimu bwajja tetukyalina kyakukola naye tulina okutwala emitendera bonna okulaba nti tubulwanyisa kuba obulwadde obwo wobufuna twetaganyizibwa gwe ng'omuntu naye ne famire yo kubanga oleka abantu bonna bali traumatized. Obulwadde buno buleeta ne mental health ebintu ebyenjawulo. So prevention is better than what? Than cure. So emitendera mingi nnyo, use condoms, genda weekebeze, abaana bato you can abstain, you can stay faithful, nobeera nga tocheatinga, emitendera mingi nnyo gy'osobola okukola. So olunaku olwaleero tuli wano nga tuli osambye omupiira. Yes. Naye tokonyeeko mbu. Lwaki owayiriza? Gwe kwekonyeeko bwekonye. Lwaki owayiriza? Osambire ddala bulungi nnyo tusubireyo ku magolo kuba ndaba bakuyita bakwagala nnyo. Era banneetaaga era njala kudda ne ttiimu yange yeevuddeyo. So tuli wano on the 12th of May omwaka guno gwennyini tekyali kulanga kulala tugenda mu Martha Mukisa live in Sisaga concert. So come through banange. Ine ebyakabi.